Awe wao katutandikirewo kubanga omulwisa ddagala avumula ntunnunsi ate owonya ow'ekiwundu n'otowonya wanjala. Abalungi nsanyuse nnyo okubalaba oba okubawulizaako. Sibalabye nno ngenda byenkanga mwenna abazze ku mukutu guno. Naddala mu abataddeyo komenti zammwe oba abalikinze nammwe abatufollowinze ku Facebook, TikTok abatugoberedde oba abatulondodde. Mwebale nnyo. YouTube abasubscribinze mwebale nnyo, mwebale ddala. Mpozi n'okugabanako ku mukutu guno. Kaddata ako kooteekamu no sharinga linki ey'omukutu guno, Mukama Katonda akikubalire. Omulala alaba bulabi n'alekaawo, naye ate ggwe oli wanjawulo nnyo. Era ekyamazima ne gw'owaddeko ku mukutu guno nga alabye engeri gy'osharinze oba gy'ogabanyeemu naye omukutu guno, n'agoberera linki eyo n'atuuka wano, ajja kukwebaza bw'anaaba nga taliimu vvuunya munda ye muli. Bw'anaaba nga muntu owensa ate era ow'ensonga, manyi nti olunaku lumu ajja kuvaayo akwebaze nti mukazi gwe weebale oba musajja gwe weebale, kubanga omukutu guno gwe gw'ensonga ate era ogubasaggulira, ogubayigiriza n'okubasomesa ebintu ebitali bimu. Olulasangeye kale ku YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye, TikTok Sengule 2022, Facebook page yaffe eyitibwa Olulasangeye. Mwebale nnyo abagugabanako ne bannaffe, mwebale nnyo abasharinga, mwebale nnyo abalikinga, abakomentinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero ngenda kwogera ku ngoma ziri bbiri. Emu eyitibwa Mbadde Mulowooza, ey'okubiri eyitibwa Makumbi. Zino nno ze zimu ku ngoma za mujaguzo enkulu ez'ebyafaayo era zaaleegibwanga. Mujaguzo erimu engoma nnyingi nnyo. Engoma zino zaawera zitya? Zajja ku mirembe egy'enjawulo. Kyentegeeza nti wabeerawo embeera nga buli kabaka aleegesa engoma, nga bw'olaba Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yaleegesa engoma Buganda bumu. Naye ate ne bakabaka bali ab'edda balina engoma ze baaleegesa, n'olwekyo kano kaali kalombolombo nga naye akatuukiriza, kubanga Kabaka yaleegesanga engoma. Kati engoma eyitibwa Makumbi yaleegebwa ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna II, era eyo yaweebwa Kayiira ow'Embogo ye yagikubanga, era yagikubanga bali bamuyita Kayiira. Engoma eno mujaguzo eyitibwa Makumbi yavuganga, baagikubanga ku maliiri, tegeeza ku makya ennyo, essaawa ng'emu ng'engoma eyo evaayo evuga. Yavuganga etya? Nti amakumbi agajja okulimira Obuganda. Kigendererwa ki mu kkuba engoma eyo? Kwabanga kukubiriza bantu, mpozi n'okuzuukusa abantu bagende balime. N'olwekyo abatongole ku byalo baabeeranga n'engoma eyo gye baakubanga nga nabo batuukiriza obuvunaanyizibwa bw'engoma eyo bwe yabanga egamba, kuzuukusa abantu nakubakubiriza kugenda kulima na kukola, kubanga Abaganda edda baalimanga kuva dda nga balima era nga kibawo emmere era n'okubayimiriza mu bulamu obwa bulijjo, kubanga bye baalimanga era mwe mwavanga emmere n'ensimbi oluusi bwe babanga batunzeeko. Kati okulima kyabanga kintu kikulu kuva dda. Kati engoma eyo eyitibwa Makumbi bwetyo bwejja, amakumbi agajja okulimira Obuganda. Era baagituuma bwe batyo kubanga ab'Embogo be bagivunaanyizibwako. Erinnya Makumbi linnya lya Mbogo, naye nga tugamba nti amakumbi agajja okulimira Obuganda kubanga bwetyo bwe yavuganga. Kati ate engoma eri eyitibwa Mbadde Mulowooza yaleegebwa ku mulembe gwa Kabaka Namugala. Kati Ssekabaka Namugala oyo ye yaleegesa engoma eyo, era engoma eyo nayo ngoma yavunaanyizibwa nnyo ate era nkulu ddala. Wabula nkujjukiza ebitabo bino bye twawandiika. Ebitabo bino Olulasangeye kiba kya 10,000. Kigule 10,000 gyokka okyefunire. Wonna wooli ebitabo bino biba bikutuukako bulungi nnyo. Gwe abyetaaga gwe biba bikutuukako bulungi nnyo. Waliwo ne kino kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'Engero ensonge mu buziba, kino kya 60,000. Kati ebimu ku bitabo by'empandikidde Buganda ebirala waliwo Bassekabaka b'ensi muwawa kya 30,000, waliwo Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022, waliwo Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Kati ibitabo bino obiraba kola bwoti ku 25,000 byonna obyefunira. 25,000 byonna bino ebitabo
obyefunira. Yogera bwogezi wa wooli tulabe bwe tubikutuusaako. Oyita ku 078 5 99 343 eri 078 5 99 343 oba teekako obubaka ku WhatsApp +256 781 599 343. Wagira nnyo olulimi lwo, wagira nnyo obuwangwa bwo, wenyumirize mu buwangwa n'ennono ebyo byosibukiramu ddala kubanga waliwo ensonga lwaki oli ekyo. Kakati bannange engoma zezo zenjogeddeko nga bwe mbasuubiza 2 zokka. Mbadde mulowooza ne Makumbi byafaayo byazo yebyo. Pozi engoma eri Makumbi kye naleseeyo omukubi waayo ayitibwa Kyenyi era abeera wa Mpologoma. Ab'Empologoma be bavunaanyizibwa ku ngoma eyo. Kyenyi ow'Empologoma nga ye mukubi waayo. Bannange engoma eyo mbadde mulowooza ekirala yakubibwanga mu biseera bya ddembe era buli lwe yavuganga nga buli abaliwo abagiwuliddeko basituka kwenyenyeza ku galiva enjole nga babiribyamu nga bazina nga beeyagala. Kyobola abagiyita mbadde mulowooza Kabaka mbadde mulowooza ngoma eyo yakubibwanga naddala nga Kabaka ali mu biseera bye eby'eddembe nga bakuba engoma eyo mbadde mulowooza. Kakati mukkirize leero mbasiibule bannange. Kawumpuli agenda ate n'okuba emisota bakulagirira erite nga okya binsambwe. Yita ku 078 599 343 weefunire ebitabo bino. Nze Munnabusiro mbaagala nnyo naye nga omukutu mwongere okugugoberera n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eyitibwa Munnabusiro n'Olulasangeye. Mwebale nnyo, mwebale.